po jako akawuwo. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekya Buganda Culture and Development Foundation bussa omukago n'ekitongole ki Private Sector Foundation Uganda okutendeka abalimi b'emmwanyi ng'omulimu guno gwa kuwemmenta obukadde 7 era ng'omukolo guno gubadde ku Bulange Mengo. Senkulu wa Bukadde Samuel Muwanga agamba nti abalimi abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno beba abalabirira emmererezi z'endokwa wamu n'abalimi mu masaza gonna. Bano bagenda kusomesebwa obukugu ate bafuuke abasomesa ababanguddwa okusomesa abalimi bannaabwe. Buli mulimi anaatendekebwa ajja kuddayo okuwongolola era naye asinkane abalimi 30 abawe obukugu. Akulira okutumbula eby'ekikugu mu Private Sector Foundation Uganda Lucy Biyinzika ayanjudde obukadde 7 ze batadde mu pulogulaamu eno era ng'abalimi abasukka mu 5 be bagenda okuganyulwa. Etubeera nti nga bwenjogerera wano essaawa eno tusobodde okusapootinga ebibiina ebiwera 6 mu Uganda yonna era nga tukola mu districts 9 naye ekyenjawulo ow'ekitiibwa nti mu Buganda yokka nsobodde okukola mu districts 20. Minisita w'ebyobulimi e Mengo Amis Kakomo ategeezezza nti okusoomoozebwa abalimi b'emmwanyi kwe basinga okusanga kwe kuba nti tebalina bukugu bumala kuzirima, okutereka n'okuzongerako omutindo. Abalimi baffe balina omutima ogukola baagala nnyo naye nga ebitundu ebisinga obungi babulamu obukugu okukola ekintu ekituufu mu ssaawa entuufu. Naye nga Bwakabaka obutambula bulijjo bufuna abantu abalungi ne tukwatagana nabo okwongera okukola emirimu gyaffe obulungi. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe agamba nti bayita mu nteekateeka ya mmwanyi terimba nga baagala okulaba nga batumbula ekirime eky'emmwanyi era bwe bafuna bannamikago nga bano abateekamu ensimbi bakufuba okulaba nti abantu balima emmwanyi ez'omutindo basobole okwegobako obwavu. Bw'oba onogoba obwavu olina kutandikira mu mbeera mumuli. Kaakati Uganda abantu abasinga bali mu byalo bitundu 7 era n'ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde ku bulimi. Nolwekyo bw'oba oyagala okubyongera bizikule era olina okusoosowaza obulimi. Kyemuba mulaba nga ffe mu Bwakabaka enteekateeka ezikwata ku bulimi tuzisoosowaza era Ssaabasajja Kabaka enteekateeka eno ey'emmwanyi terimba gyagala nnyo. Mayiga asabye abali mu nteekateeka eno okubeera abeerufu ku nsimbi ezibaweereddwa basobole okufuna endala. Mbeebaza nnyo okutwesiga okukolagana ne Bukadde n'ebitongole by'Obwakabaka ebirala era tugenda kubeeyinira nnyo. Nnyo Omuganda era nga omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Bw'obanga waliwo ensimbi ezo ez'enkulaakulana ng'ate ffe twettaniranye ebyenkulaakulana ate nga tulina enteekateeka ez'ebika ebyenjawulo siraba lwaki tetweyinira twongera kweyinira Private Sector Foundation SDF. Oluvannyuma Obwakabaka nga buyita mu Bukadde batadde emikono ku ndagaano ne Ruth Biyinzika owa PSFU okukolaganira awamu ne bawaayo ne cheeki ya Bukadde 7. Ekakasa enteekateeka eno ate era Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twesimye nnyo